Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale nkulamusako yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba gwali ku mukutu ogwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala ebale kubanga ate otambula naffe. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi olw'amakya g'olwaleero okedde nga tukyali balamu, kitiibwa kiba kikyo n'amatendo. Mwoyo omutukuvu ayongera okuba nga atukulembera n'otuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kakati bye bavaako emabega nabalagako akatambi ka omusumba Wilson Bugembe ng'ali ku kivulu kya Kalokasiita. Akatambi ako kennyamiza abangi olw'ennyambala. Kalokasiita gye yali ayambaddemu n'ekifo omusumba ate we yali agenze. Buli omu yayogera ebibye, bamu ne bagamba omusumba mumuleke akola mulimu gwe, buli omu Katonda yamuyita lulwe, bamu ne bagamba nedda, mu kuyitibwa mulina okubeeramu omwoyo w'amagezi. Tolina kubanga ate okola nga w'oyagala. Katonda alina okuluŋŋamya mu kuyitibwako kwennyini, si ggwe kweruŋŋamya. Kakati omusumba Bugembe bulijjo asirise naye mbu kimususseeko. Bantu bamufuwadingidde nnyo obutambi obwo, bamu ne bamutuukirira namugamba ofuuse topiki ku social media. Kati avuddeyo n'awabula abagambye ye ki bamuleke kubanga muvubi, mundabe nga muvubi. Eyo mbw aba agenze kuvuba, manyi Mukama waffe yatusindika tugende tuvube. Matayo 4:18 yabagamba bafudde bavubi. Maaka 1:17, Luka 5:10. Kati naye agambye nze mba ngenze vuba, mwe temulaba ago gannyanja gannene ago gawuuta. Kati buli wenvuba nendeeta mu nnyumba ya Kristo okirengera ekyo ekintu. Kale kankuwe omusumba Wilson Bugembe kasaati ka yero. Omuwulirize mu bigambo bye munaye tomanya, oyinza okukkaanya naye mu ngeri gy'annyonnyoddemu, oba oyinza obutakkaanya naye. Naye kyonna kye kiri, okuyitibwa kwaffe kulina okuba nga ate kuluŋŋamizibwa omwoyo wa Katonda. Dakika zijja kubeera nga 3-2 ate nkomewo. Kama yebazibwe nnyo. Bane kanjogereko katono ku ekifaananyi ekibadde kitambula nga nene Kalokasiita ku concert ye. Mbadde simanyi nti nsonga nene nnyo eyo ebbali mbadde simanyi. I speak before Holy God. Naye abantu babadde banyumiza kakati olaba ekifaananyi kino banange nze mundabe ng'omuvubi. That's the day you start to see me as a fisherman, you will not be bothered, but you'll be praying for me. Mukama yebazibwe nnyo. Naye abantu balina topics mpanvu nnyo. Kakati lengera omwana bw'ayambadde, lengera pastor bw'ayambadde. Ekisooka omuntu wakuyita ku pate tosooka musaba ngoyiza anayambala. Tosobola muganga sinnajja mugenda kuba mwambadde kibannaye. Kama yebazibwe nnyo. Gwe pastor mulabe nga muvubi ate omusabire nnyo. I'm a fisher of men. Nze nsiga nsigo zirimira. Mukama yebazibwe nnyo. Bangambye nti badde topic nene nnyo eyo ku abantu nga boogera pastor mulabe yagenze lengero ono bw'ayambadde nga bambi kibabadharinze. Nange dda bwe nali nga sinnafuuka bino eby'okuvuba era nange nandibadde bwe ntyo. Kale balabe. I've gone in a time of I'm a fisherman. And every time you are going fishing, you have to find your lake. Kama yebazibwe nnyo. Those people who do fishing basooka kuzuula nnyanja yaabwe gye banaavuba. Haleluya. Nga tebanavuba. So nze nnyanja eyange gye nvuba temujja gisobola. Kama yebazibwe nnyo. Ebyennyanja byewaffe byambala bityo. Mukama yebazibwe nnyo. Haleluya. Kakati everyone has their lake where they go fishing. That is my lake. So instead of being bothered, pray for me. Nga Mukama akwase. Nyina mukwano gwange yagenda okuvuba. Yavuba okuva ku makya paka olw'eggulo nga muzungu. Teyakufunayo wadde ekyennyanja n'eki. Kakati najja ne tumusekerera tokwasiza.
Kati abazungu twagenda okulanga atandise okufuuka owa bbulu. Kufe chichi naga, you guys, I know I didn't catch, but it's too much. Stop it. Yeah, chitwala personal. Kubanga, the first time you said I didn't catch any fish, I kept quiet. You keep kunje, kunje. Omuzungu tanyize tazebbali. Kama yebazibwe nnyo. So munange tuli bavubi olumu tukwasa olumu tetukola ki. Kakati gwe buli bw'olaba pastor mu kifo kyo ndozaga mumuleke bambi oyo kuva dda abeera atagalira eno werwa. Kama yebazibwe nnyo. So see me as a fisherman and pray for me. Amen. But if you were bothered too much, I'm sorry, it's my because I'm not about to stop. Kama yebazibwe nnyo. Amen. So munsabire mfo gy'okuyomba munsabire. Muwulidde bulungi. Akugambye bali omuntu wakwaniriza tisigumuwa n'omuwa instructions engeri gye balina okwambala. Gwoba mwaniriza oba mugenyi kati olina kugendera ku byabali abateesiteesi. Kati bane nali sisobola kubanga ndagira Kalo Kasiita nti bali toyambalawo oti okuba nze bannyaniriza bwaniriza. Iyo omusumba okusinziira ku njogerayo. Era bannaaye nze mundanga ngenze eyo mu nnyanja yange. Manyi buli omu alina ennyanja mwavubira. Buyinza okuba nga ovuba mu nnyanja y'Abamalaaya baleeta Abakristo, omulala ng'ovuba bayaaye, omulala ng'ovuba buli omu alina envuba ye. Kati nze Mukama yampa nvuba bayimbi. Ngenda eyo mu konsati zaabwe, ngenda eyo mu bivulu byabwe ne mbavuba ne mbaleeta mu Kristo Yesu. Mmwe temulaba abayimbi bonna nga balokose. Abayimbi bonna temubalaba nga bazze eri Kristo. So omusumba w'Ekristo Tebugembe agezaako okugamba nti buli we mulaba ng'agenze bambi bw'aba tagenze kwetaba nansi, aba tagenze kwetaba na kizikiza ng'Ebbayibuli weegamba mbu tetulina kubanga twegatta n'ekizikiza. Aba agenze kuva myoyo. Naye mmwe temukiraba, muli bazibe. Don't you see the souls? Katonda. So naye simanyi bamwe muli balunnyanja mwe abaavubako n'omuvubi yeegerera tatagalira buli wamu. Waliwo omuvubi nga ogwo ku mwalo bamutenda okuba nga muvubi naye ng'akugamba awo nedda. Wadde njagala nnyo vuba naye awo ako kattiro sisobola gendawo. Okitegedde? Bwe bakuyita omuvubi ate tatagala nnyanja yonna. Olina okubeera specific. Ate olina okuba ng'olina amagezi. Si nsonga omaze emyaka emeka ku nnyanja omanyi amazzi ago togaleetako olugezigezi lwo gakumira. Kakati Musumba abantu bamuwagidde, mmanyi ndabye vidiyo mu comment section yaayo. Naye ndaba nga omanyi omulokole ng'onaategeera nti amanyi ebyawandiikibwa, kwata ku musumba we oba oyogera ku kintu ky'asinga okwagala. Awo agenda leeta ebyawandiikibwa byonna abikubaawo. Ajja bijjayo byonna. Kati bamuwagidde nnyo, bamuwagidde nnyo. Agamba Musumba mumuleke, Musumba ali mu kuyitibwa kwe. Musumba Mukama yamukwasa ennyanja. Avubye. Aleese ebyennyanja, emyoyo agireese. Omunaabuuza giruwe. Tulage eyo waddoogu. Tulage eyo ebyennyanja. Byajjemu eyo ennyanja gy'agamba nti Mukama yagimuwa. Mwabaavuba. Tulage nti yajja kino ekyennyanja, n'ajjayo kino kitirapiya, n'ajjayo kino ekigege, ekiwuuta. Baliwa. Show us. Mweyo ennyanja eya music industry. Omuntu amubuuza mu comment section tulage eyo ekyennyanja eki kye yajjayo nga tekiddangayo mu mazzi. Tewali. Naye nga ne Musumba wange mumwagaza ki nga mukubye nnyo. Musumba ali mu biro bye, Musumba ali mu kuyitibwa kwe. Musumba mumuleke agende mu nnyanja avube. Naye byonna nga biri awo by the way. Manyi waliwo Katonda w'ayinza okutuma. Yinza okuba nga Mukama yamutuma. Naye nga weetaaga amagezi ga Katonda.
obanga lunaku lwe yakugamba genda n'ogenda ogwasooka nolaba nga bikola kati toddayo mubuuza ng'ogenda nga bugenzi omanyi okyali ku eri chapter. Manyi nze njagala nnyo Dawudi yalwana entalo soma Zabbuli zonna n'aziwangula nekituuka ekiseera nga takyalina mulabe ng'awummudde naye lwaki w'otula strategy za Dawudi teri lutalo lwe yali agenzemu nga tabuuziza Mukama. Ne waba agenda lwana bantu babiri amubuuza why naye ate yaligambye ejjo nakubye mutwalo gw'abalabe kati bano ababiri. Buli lutalo lulina strategy, buli lutalo lulina instructions. Kati bw'ofuna experience gye wakozesa mabega n'oyagala ogya applying awo eyinza obutakola bulungi, eyinza okukukubisa oba oyinza odduwangula naye ng'ate lukukosezza nnyo engeri gye lubadde terina kuba nga lukuyisaamu. Okitegedde? So Musumba Wilson Bugembe abasabye mumusabire mumulabe nga muvubi. Nzijukidde ekisanja ekiwedde, ekisanja akuna muchezo ekyawedde ekyo pulezidenti yatugamba kabineti gyalonze abavubi era Yesu yagenda n'ajjayo ebisirusiru n'abifuula eby'amaanyi kati naye yatuleetera abavubi. Abanyumi ba politics ndowooza abavubi babakoledde. Manyize politics yangwa kkono mulaba bulabi. Kaakati Omusumba abasabye mumusabire, mulekeraawo mukuba emisumaali, mulekeraawo mwogerera, mumalamu amaanyi n'engege ze yalikutte muzikanga. Mugero ate engege nga zijje ku miro ddobo engege eridde ensiriŋŋanyi egenze nga tekuli ngege. So mulekeraawo mukanga empuuta ze engege ze zeyalivubye kuba zeyalikutte. Manyi waliwo is it a saying? When the hunter becomes hunted. Omuyizi akaseera kasobola okutuuka nga ate gwe bayigga. That is very possible. When the hunter becomes hunted. Nali nti owulira enjogera omulambo gugobya abaziisi, embwa eridde emmwanyi, kitegeeza obudde buzze ku ki? Obunnaabwo. Wabeerawo ekitagatta awo. Kati abantu tebalina buzibu pasita kugenda kubuulira njiri mu bantu abafaanaganako bwe batyo kuba bonna Yesu abaagala. Naffe Yesu yatusisinkana mu fomati ey'enjawulo. We are not okay. Twali abantu abateetaaga na kusemberera naye yatuggyamu omulamwa. Kakati abantu bo kye bagamba it's fine, you can go. Naye kisooka kuzisomera amagezi. Omwana tasobola kuyita nga ayambadde waatyo because n'ogenda otyo. Kuba tajja kukyusa kuba amanyi neweenaabeera obwereere pasita ne muyita ajja kujja. Aba takyalinamu that fear of respect. Ekyokubiri abantu beebuuza yes naye emyoyo giruwa? Emyoyo giruwa egyo gye wagenda okukola ki? Okuvuba tetulaba kuwadde gumu. Ekyokusatu naye ng'otandise ofaanana ennyanja gye wagenda okuvuba ng'otandise ofaanana ennyanja. Wagenda ng'oli muzabbibu n'ogenda okuba ng'onoga ki? Emiyembe naye ng'otandise ofaanana omuyembe muganda wange omulisiza neki ebikoola bya muyembe tebikyali bya muzabbibu. Abantu bwe boogera. So mbu balina ebibuuzo biki bingi naye ansa ntono. Naye ndowooza mu ansa entono ezo Musumba yakugambye mulabe nga muvubi, omusabire. Ali ku missoni kumalayo myoyo gyonna kugireeta wa Kristo. Abayimbi bonna balina okulokoka, balina okuva ku bajjiiri Kristo. Okitegeera? Missoni eyo ayagala omukwatizeeko mutambula aba. Babiri nga w'omusabira ye agambye essaala yokka
gy'alina okuba nga yeetaaga okuva gy'oli. Ndowooza Musumba abazzeemu mumulabe nga muvubi naye mubeera awo mbw ate Musumba ate pasita ate lwaki yagenzeeyo ate ne mutuula obufofofo ne mwewuunaganya ne muzikuba ne zaaka. Akaminidde ebyo mubirekeraawo. Emyoyo yo agirina, aginoonyeza, agireeta mission kuvuba myoyo. Simanyi mission ye eri ki naye ndowooza ffenna ye mission yaffe naye eyitaagamu amagezi. Eyitaagamu amagezi. Nabawako example omusajja yagenda okubuulira bamalaaya enjiri. Kyokka Katonda ayinza obutakyagala nti ogenda obuulira bamalaaya, akyagala. Naye muganda wange mu wiiki emu nga ye kasitoma nnamba emu yagenda bajjako bakasitoma bakyuke. Mu wiiki egi yali DDO, daily drink customer, baali bamaze okumukyusa n'omwenge atandise okunywa n'essigala n'agala agenda Mukama yamugaya akoleyo church. Manyi ennyumba zaabwe gye babeera banneeko mbwe Mukama yamugambye akoleyo church. Tebaatandika kumugamba Musumba tusabire tufune nga bakasitoma nga yasooka. Omanyi omufumbi yasooka okuloza ku nva awo omunyu gunoze abagenyi balemekera ki alabe nti oba binaakola ki olunaku lunaatambula bulungi. Bambi n'abasabira essaala ate ekyewuunyisa waba agimaliriza n'agamba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omwami tusabidde, banneeko ne baddamu amiina. Okitegedde yagenda muzabbibu naye muganda wange byagenda okomekereza nga ffene yennyini awedde emirimu atandise okuteeka nako. Naye Katonda takyagala ogenda ovuba abantu abafaanaganako, aba akyagala naye the spirit of the Lord has to lead you. Muganda wange kuba ne gy'olaze waliyo amaanyi agaayo agatali ga bulijjo nga onookozesa endowooza zo experience biki byonna gali amaanyi togabuwe sitaani ye tomunyumiza ebyo. So kati bwe tulaba eyagenda okuvuba ebyennyanja ng'akomawo ate nga omutwe gutandise okufaananamu engegengege, tuba tulina okweraliikira ne tugamba ye omuvubi ate gwe baavubye. Kale gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange mbukuwa olwaleero obeera omulokozi era mukama waabwo, onsaasire obutali butuukirivu, odaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amiina era amiina ddala. Kale ndowooza kaneetolemuko katono wenzira bingi bye tulina wano ku mmeeza. Simanyi oba gw'olowooza otya. Comment section tugirekawo awo osobole okuba nga ate otuwa endowooza. Akagambo join okalaba ku screen eyo kakooneko. Buli okakoonako jjuzaamu bye bakugamba. Okikola ojja kuba ate obuweereza obuwagidde. Dakiika emu nkomewo. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.